pause, we saw a kivvulu. Ekyasoose in a gap of 1 year minus anything happening ongojeko ekya omale ekyamusibya naye it was at La Bonita. First of all, simanyi oba the ministry was there to okustadinga okulaba ba soaps zaabwe tuziwachinga yeah kisoboka okutegeka show netambula bulungi nnyo ekyennaku ekyabaddewo the shows weren't so successful era abantu bwe tunajja nga twongera okubasaba ssente on behalf of Lagu bambi temutukoowa and for the matter of fact nze ndowooza point gye twogeddeko wano Jackster ensengo y'okuba nti bamuwa shows nene nga takkirizibwa kulanga kisuse bamugaana that is where the problem comes. Bamugamba don't exaggerate enanga because tetwagala abantu bayitirire. That is one. Then ekyokubiri kino tukikuwadde nga charity so tutegeeza nti ebivulu tukoze ekitubigudde kati bonna kikuba nnyo abantu. I was actually chatting with Pastor Bugembe. That was on Friday. Yabadde ambuuza what can I do for this girl? Nange ngayagala ateeka ku Facebook page ye aba akunge nenga letukkirizibwa nga tebamukkiriza. Actually in a roundabout ya Friday we are meant to do it from there. So ne babagamba mujja kisusa kisuse so kati mu mbeera eyo tekyabadde so but at least the hope is there. We can do teturecordinze ba corona tetwalabye baana balwadde SOPs abantu bazikuumye buli omu yabadde ne mask and several artists band represented. Katusooke tulabe ku performance nga bwe kyabadde ekivvulu then tulyoke tweyongereyo. Okuvolwaya balesaba Katonda atuyambe yaje mwami nejeje mukyala ne mukyala w'obulamu otuuleko olwaliro mukimanyi obulamu ekibubeezaawo okusinga liba ssanyu There you go. Walabye nyonta. How artists are very they all want to perform. They have the nyonta. Ekivvulu
Chiri so kwegamba I saw the love. It was more than just performing. No nalabye nti bambi baagala. Omanyi okubanga you've compiled so much work. David Lutalo ye wamulabye. Kale, twafunye reactions ku bayimbi. What first of all this means? I was actually trying to read some reactions of Facebook. Nebiganye ndoza tulabeza abayimbi. Yeah, abayimbi ba reacting. What does this mean? Is it an opener? Nti katebivu lugenda ku opening. Is it a sign of hope? Bo what